Kusonga zezimu tulina omukulu Mariachi azakola ne Mariachi agenda kwetonda akomewa teyatondera ka abasiraamu yabetonderako emabega katazeemu ndowooza yali kumpi na kwetondera Obuganda ngakozesa nnyo Abaganda ng'example netunyiga era n'Abaganda naawe jongo lisusa actually ne ba comedians ab'enjawulo aluso ba tribes abanammo muzikuba nyera omutolo munafa omutolo fabatolo netunyiga tuba tulya wa Muganda yabba Omuganda yine tugamba yine banenga kodde babaffe mu kisusiza ate nno tuba tulyawe jo byazeemu ebimulinye ebyokujerega abasiraamu munange ekintu kye kimugamba yogera ku basiraamu bakubeyo ku bulayini abasiraamu bano bahaji gundi bonna bagagga n'amanya nti bana bayete batereze basula batudde ko ya abasiraamu nayo mulaba bagagga wala tebagula ntebe emizikiti n'ebigambo actually mabegako omugenzi yamutabukira omugenzi Sheikh Muzata namugamba gwe ngandi musiraamu ngandi sheikh nyenda kulombera duo olijuwuliro ojja kusirala mu nsi muno paka ngaitondera obusiraamu bambi neketonda kasebo kagenda nekeetondera obusiraamu nebo kalabika bulungi nga ketonda amaso gakali mu ngalo wega onizo kana kajerega kalina eje kabajere onizo gamba kote kalina bizibu wako so kuluno abasiraamu bavuddeyo ne bakola ekiwandiiko ne bagamba bamuwadde ennaku actually they are giving him 24 hours yetondera obusiraamu naye mugamba okwetonda takiddamu okay ayitiriza omanyira obusiraamu ayitiriza ennyo okumanyira ethnical okumanyira nata ku mutoolo namugiriga nti omutoolo abasoga mwadanka kwegamba abatoro temukola milimo musula mutudde abatoro muli banafu abatoro ada Baganda babbire tukaba naye mukama oyagala tukola kife wabula avuddeyo okusinzira ku bigambo bibadde mwetowaze nnyo nagamba bana ffe tukola stand up comedy mba noonya binansasuza mwagala abaana bange balyewa naye tonda ebigambo bibadde bingi nnyo era nsuubira abasiraamu bibatuukako temukuba mukasanyu kanoonya zakulya ekirungi yeetonze era nno omwana eyeetonda bayiza nalinga mugezi ng'olusobya nfukamirirawo so andaba Mariachi kyakoze nsubira abasiraamu bajja musonyi wakati birabe dini najagadde balina saving zenjagala tebagula ntebe muzigiti eyo saving balina kutule eyo saving empale mu bajjamu bbiri eyo saving nayo yingira omuzigiti nga imaamu yekaya ayinanga mukalakasa kagumunya akayaye kagirega obusiraamu mutudde mukuba enduulu mmwe nyala nonuni nauni amanya nedobozi bamta MC Mariachi poteboga msajja nafige twalika ku buko kabaka wa comedy kabaka wa stand up nyongera okwetondera Baganda bange mwenna abayisiraamu lwensonga omulimu gwenkola buli kimu nkyogerako njogera ku mawanga nenjogera ku nkula nenjogera ku neeyisa nenjogera ku madiini nenjogera ku mbeera ez'obulamu eza bulijjo ngabo mmanyi nti omulimu gwange gwakwogera ate omulimu gwange gwa creatinga kintu okusinziira mu ekyo ky'oba olaba kati bwe nayogedde obubi Baganda bange abayisiraamu nga kyabayisizza bubi mbeetondera ddala kubanga muli Baganda bange muli bazadde bange ate muli bawagizi bange mbeetondera wenawabye kubanga omulimu naye gwenkola naye saba okubeetondera bwe nayogedde obubi ng'era kyabayisizza bubi kubanga nkyabeetaaga munsonyiwe munsonyire ddala sigadde ndi MC Mariachi comedian wammwe era musanyusa wammwe subiza okubawa ebingi ebinaabasanyusa naye we nayogedde obubi munsonyiwe munsonyire ddala mbalamusizza nsigadde ndi MC Mariachi mwebale nnyo mwebalire ddala nange nvuddeyo okwegatta ku bamasheekh okuvumirira ekikola comedian Mariachi kye yakola comedy store ekyokuvuma okujolonga okutyoboola okukkakkanya eddiini yaffe y'obusiraamu n'abasiraamu okutwaliza owamu twagala tumuwoninge Mariachi si gwe gusoose Mariachi okubeera ng'oyogera ku ddiini ey'obusiraamu oyogera nga ne Sheikh Muzata akyali mulamu ne weetonda kaakati era ovuddeyo omulundi gwakumeka gwakubiri okuddamu ekikola ekikyamu Mariachi comedian osobola okubaga abasiraamu totegeera osobola okuba ng'otuwulira buwulizi naye mu mutima mulungi Mariachi va ku ddiini yaffe ey'obusiraamu eddiini yaffe ey'obusiraamu n'abasiraamu tuyina amateeka agatufuga era twaba tukutegeeze Mariachi buli kye tukola ku ddiini ey'obusiraamu kiriko obujulizi
tuyina ensonga lwaki tukikola tetumala gakola eddiini ey'obusiraamu kyetukola kyolaba kyetukola enneeyisa yaffe ensinza yaffe ennyambala yaffe byonna biriko obujulizi era buliko enjigiriza tovangayo maliyaki novaayo nga wafuddeyo omulundi omulala okwogera ku busiraamu nga tobutegeera eddiini y'obusiraamu girekera abagitegeera ebyabajjenero birekere bajjenero ebyabajjenero birekere byabaki bajjenero kola komediwo weeyambule weekola obusolosolo byokola byonna wemulanga woyagala neva ku ddiini yaffe tukwegayidde maliyaki va ku ddiini y'obusiraamu musiraamu yenna ayagala okugenda ewa Allah nga musiimu tokkiriza mayira okutaayaaya mu nsi ng'ali mu ku busiraamu ayonoona mayira ki mumunoonye mumumaleko emirembe wa illa mutolowooza nti nno empologoma y'obusiraamu bwe yafa kyalina omuzaata osobola okujooga obusiraamu nga bw'oyagala. Oh my God. Actually, yebadde emboozi y'abasiraamu ndowooza Maria kyanaasonyiyibwa. Naye itali kintu kirumanga ddiini na tribe. Naye ate tudeme kubeera personal. Comedy aba comedy. I know you're right. Sometimes Maria kyo kujamu jacket demberi okukusaaga kuli part of life. Ekasato saagira ku bantu abamu. Mulimu omuntu gogamba wange Ssaabasajja Kabaka tebamusaagirako n'abageri kati bamusaagirako n'ogamba abambejja tetulina basaagirako anyway n'eddiini tetuzisaagiramu newankubadde kisinziira. So aina okwetonda okulala kwakoze ne confession muli wando zalwa abamusulidde ebitiisa bambi kasebo waliwo bye bamuweereza ebipango mwagala muddusa mu so n'abako kakoze wetujjidde ku mpewo a couple minutes later so compare tugezeko tukafunenga wetweyogeza technology zikate tulina okubanga let's making sure nti mukalaba yeah, let's not get so personal. Mpulidde lirimu okumutiisa waliwo abayisiza ne basuula oba emitwe gy'enkoko ne bamugira balina be bamukoledde ne basuula mu lujja kati osanga already abadde alinayo omulabe we nayakozesa guno omukisa alowooza abasiraamu be bakakwasi nti omuntu alina katonda so osuula emitwe gy'enkoko mu nyumba so compare kweyo tulabe I hope amanya ddoboozi bampita MC Mariachi nyongera okutumirako bannayuganda mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo ebyensi ne wano ewaffe Uganda nti bannange baganda bange mwenna abayisiraamu naddala abayisiraamu nsaba okubeetondera era nga ndi wansi nsaba okubeetondera lw'embeera eyabaddewo andi mirimu gyange gyenkola egy'okusanyusa abantu n'olwekyo nsaba okubeetondera nzikakkanye nga ndi wansi nti nsaba munsonyiwe kubanga kyensinga okwetaaga kwe kuba nti mumpagira naye sikolangako kintu nti njagala kubanyiiza oba kubalumya oba kubakosa oba kuvoola ddiini yammwe ng'abamu bwe bakirowoozezza sikikolangako era sikyetaagira ddala kukikola kubanga singa kwetaaga bantu naye nsaba okunsonyiwa bwe nasobezza we nayogedde obubi kale we nasukkulumye nsaba kunsonyiwa kubanga emirimu bwe gito bwe gibeera nti olumu munnange osobola okukola ensobi mulimu ng'ate si gyobadde weetegekedde naye baganda bange nsaba munsonyiwe ekyo nkibasaba nga nva ku mutima gwange nti mbasuubiza obutakiddamu nsigadde nti MC Mariachi naye nga Mariachi omulabi Mariachi I feel sorry tumusonyiwe ayenwenze saga omuntu newongamba sorry that's enough for me so nsubira ati omuntu yenna naye boy sorry naye nawe comedian you overdo things nali mu yabagondi soyi nze sagala muntu akola comedy ku munne ng'ali awo atudde ku soyi bakola comedy ku gondi ku zaake ne rubongo ya ne balyomera ku rubongo ya bambi rubongo ya ntuwe ku sente zeni yupi musajja n'atuula nga yereka ne abana n'alemera ko musajja nga laba atandise n'okuswala so I think sometimes overdo
it. Also when you try to go personal, you know, muba mu ebintu nga abantu babina ko personal attachments ngedini zaabwe, tribes zaabwe. Omugenzi nga tannafa, omugenzi w'ekawala. Pastor Iga. When again omukola ku ka interview before his death, I remember that time. Mwana abana bwankuzeeko effujjo. Jukira bajja ne bakola show, you know, Pastor Iga ewaka kwalenga aseka naye sometimes they get persons they achingamba mu office actually I was that mwana bwankuzeeko effujjo. I know. Era tachadda. Mugundi so sometimes mulimu ebintu nga tubikola omuntu osobola noseka gwe noseka naye nga mulimu abantu nga fete tumanyi kulaga mbu tunyize want to act as if we okay we are strong people but deep down you're crushing us so ebintu ebimu ebiri personal I'm imagining kati gwe singa Maria chakusanga kula tachogera manyi sagala muntu atawanya so sometimes we should always know mulimu omuntu goyinza okuba nga oli mukulumya ani wakubadde abamusirifu olunaku olwaleero